entertainment gyoni twalabako ng'ofulumiza ekiwandiiko ogenda kusuubinga ekimu kitongole kya gavumenti PRS ku nsonga z'omugenzi Paul Joseph Kafeero bannayuganda tusaba batangaza ensonga ezo zikyaliwo paka kati okusookera ddala nja kutegeeza nti tulina instructions okuva mu estate ya Paulo Kafeero okuddukanya ensonga za Paulo Kafeero ezeetagisaamu amateeka zonna neziteetaagisaamu amateeka ga kkooti naye gaba wabuli wa kkooti naye nja ssaba ensonga za UPRS zosooka enzireke kubanga zo waliwo we zitambula mu butuufu bwazo omanye okugonjoola ensonga teweetaagisa kkooti buli kaseera n'okutula ku mmeeza enkola emu amateeka gagituwa so nja kugamba nti tuli ku mmeeza ne bannaffe aba UPRS era saagala nnyo okugenda nnyo mu binusu bye tulimu naye tulaba tulinaawe tutuuse ku nzikiriziganya nkiwa chairman waffe ku UPRS omukulu yoyo tunaatuula ate tuteese tubayite tubalage ebiki bye tukomyeko famire y'omukulu Kafeero wamu ne UPRS ate kino ekiwandiiko kyetwalaba kyemwafulumya kubaani kuba twalabako Wabunyo Gravity omanye ensonga za Kafeero nnene kati nina okusooka okutegeera kuzaani omanyi abannayuganda tebanategeera nti copyright kintu ekyasaanidde okwongera okuwa omulamu ennyo ate aba creatives tebanategeera nti copyright oba ennyimba oba ebiyiiyo byabwe bya bbeeyi ng'ettaka omuyimbi yenna ettaka lye lisooka lwe luyimba lwe kale otalo protectinga ku luwa copyright y'amaanyi bakutegeera copyright engeri gyekolamu ofundikira obanga atunze oluyimba ogula ebooda toba na wanjawulo nga wattaka atunze ettaka agula ebooda nga egwera mu accident oba ne poliisi egikwata kaakati omukulu Wabuyu wamu ne banne okusinga ddala Wabuyu ye Gravity bavuddeyo famire y'omugenzi emirundi egiwerako nga bamuwoninga bamuwa ne notices ku kyalina okukola naye nga ndowooza kangayite malala nga gakyali mangi nzijukirwa mugenzi yafa 2007 naye ndowooza Gravity mu 2012 yavaayo n'afulumya oluyimba ng'addamu oluyimba lw'omugenzi nga tafunye na lukusa nga tafunye lukusa lwe lwamuleta lwamukolera breakthrough n'alukola ate mu kulukola famire nekugamba nti ate yaluvumiramu kwegamba teyalukubira mu kitiibwa ng'ekyomugenzi mwe yali omugenzi amanyikiddwa ng'omuntu eyali abuulirira ate waba wakumu yali abikkako awumbawumba naye bw'owulira oluyimba olwo ojja kuvaayo okkaanye n'aba famire nti yavumira mu luyimba so ntwagala okutegeeza bannayuganda nti oba oliawo katukozese example y'omukulu Gravity ng'example y'abayimbi bonna ate si bayimbi bokka naye buli ali mu music industry mu creative industry tuvuddeyo mu misango mingi gyengezezaako okubeera mu bannayuganda bagimanyi omuli Serena Batabitex omuli nina Rose Andre bangi naye guno eno ngwesibyeko nnyo wamu n'omusango gwa Free Boy mu yalopera MTN Airtel nagwo gukyagenda mu maaso kwata essimu nagwo gukyagenda mu maaso kuba bakozesa oluyimba lwe mu kyetwandise kola backringtones nti wokuba akayimba kowuliraako nga tebamusasudde yadde mujjako lukusa era twataddeyo empapula ezisaba olunaku olulala kooti lwelina okudda abo abantu emisango egyebiri kagibeera ekyokulabirako eri abali mu music ya entertainment abali mu industry ya entertainment mukulu Wabuyu bwe yavaayo n'alukola nga bwe nkugambye family never name warning over times naye ndowooza nga balaba ng'obwana obuto oba abaana abato by then naye ffenna tukimanyi mu mateeka ovaayo n'ofuna letters okuadministering ebintu by'omugenzi mu bulungi era bafuna letters kati essaawa eno njala kutegeeza abo bonna abali abazanya bintu by'omugenzi nti kati todiiringa na muntu nga muntu nti oba naswazi nga swazi oba nagafu todiiringa n'abaadministrator baki bakafeero estate ya Kafeero so omukulu Wabuyu Gravity ebiseera ebyo ng'ali mu entertainment mu record label gye bayita Big Talent Entertainment ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo yes
kubanga tulina okukkiriza nti omukulu presidential advisor right now ku byobuyiiya edikeezo ng'ate yakulembera big talent baali bamanaginga omwana oyo era bakkiriza mu management yaabwe omwana oyo yaddemu azannyire mu luyimba lw'omugenzi the golden boy of Africa baaluzannyira mbakkiriza so big talent naye neeroopebwa mu kooti ne tugattibwako oyo yekenyini yakulemberamu kola audio producer gwe twandiise Rinex Michael abantu bagenda bo ne balowooza nti omuyimbi yekka yazannyira mu copyright oba mu buyiiya bw'omugenzi naye omuyimbi tabeera yekka producer ono akola kyamaanyi mu kuzannyira mu bivuga mu kuzannyira mu maloboozi mu kuzannyira mu production oba mu product y'oluyimba era Rinex naye n'aloopebwa yalukola lumu ne Peterson ne Peterson kigambibwa nti yali wansi wa Rinex ne video neva nekolebwa omukulu Kim XP director Kim XP ye Katongole yavaayo ati naye ndowooza n'azuukiza omuzimu gw'omugenzi n'agujjeebula n'agogera n'aguteeka mu video nga bafamire tebakkiriza omanyi even bagamba dead are not dead tulina kye tuyita dead rights oba rights of the dead kyoba tosobola kumala gagenda ku kijja kiwamwe n'omala gasigulula ekijja mbuno oli mu kusengula bijja nga tosoose kufuna mpapula za kkooti oba amateeka gakulambika batya mu ngeri olina okusengula ebijja tukiyita exhumation okusengula ebijja ekyo kitegeeza nti n'abafu tosobola kubanga n'abafu balina eddembe bo balowooza nti omufu aba afudde mateeka abalina ki aba n'eddembe lye tulina okuwa ekitiibwa yagenda n'ajjayo omugenzi gy'ali gyawummulidde emirembe mukama agira muwummuza mirembe ate n'amuza mu vidiyo nga abamuyinako obuyinza tabagambye tebawaddeyo lukusa so ne Kim XP n'ajjiramu eri ettuluba naye n'aloopebwa so njagadde okutangaaza abali mu creatives nti engeri nnyingi nnyo copyright y'omuntu gyeyinza otyoboolebwa si muyimbi yeka yatyoboola era twavaire tubawa demand notice emabegakaawo mwezi gwa Febu ne batabitwala nga kikulu ndoza ne balowooza bikomyawo so ne tuvaayo ne tugamba kale tewali kyakkola ne twewa obudde bwaffe obumala obulungi kumpi myezi 2 nga tuli mu kwekkaanya amateeka wamu n'ezifacts nga tubaga empapula ezigenda mu kooti mu mbuga z'amateeka era empapula zaatuuseeyo era kooti fayiro namba eri 374 eya 2025 era kooti yatuwadde empapula ezibalagira okwewozaako mu nnaku 15 era njagala kutegeeza bannayuganda nti omukulu Gravity yasaavingiddwa ku namba ye y'essimu eya WhatsApp omukulu Rinex yasaavingiddwa ku namba ye ya WhatsApp n'omukulu aba Big Talent nabo processor wa kooti yagenda basaavinga n'asanga omukulu Martin Beta n'agamba yewe yaziyisamu n'agamba tebitukwatako temuzirecevinga so ndozo kyalaba omuzannyo ogukyali mu nkola ya entertainment balowooza buli kimu kyakuzannyiramu so ebintu ebyo twabitadde mu mateeka mu tukiyita affidavit of service ekirayiro ekikakasa nti nno tusaavinze era kyazzeeyo mu kooti ne wagendayo n'okusaba okukkiriza okusaavinga abantu bano nga tuyita mu mpapula z'amawulire baleme kwongera kwekwasiza ddala era essaawa yonna tujja kuddamu tujja bakuba mu mawulire tubasaavingire mu mawulire nti basaavingiddwa ekigendera ky'obasavinga kiki mwagala family nga mwe baloya ba family kiki mwagala bali bakole mwasa no kituzaayo mu demand notice gye twaba omugwokubiri twaba wa demand notice okusookera ddala kye tuyita cease and desist mu creative arts bakomye ate era beewale okuddamu okufuna osookera ddala okusaasaanya oluyimba olwo ku mitimbagano gyonna twetwandise Walumbezaaya remix okufunamu royalties oba ssente oba kyonna zonna ze bagiyeeyo mu luyimba lwa Walumbezaaya okusookera ddala